Ensonga z'ettaka kye kimu ku bintu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Tibuhaburwa Museveni Kaguta ze yasuubiza abawagizi be nga bw'agenda okufuba okulaba nga zikolwako mu kisanja kino, ng'agamba nti limu ku makubo agayinza okuyambako mu kutumbula enkulaakulana y'eggwanga. Museveni yasuubiza okwogereza abaka ba Paalamenti bakole ennongosereza mu mateeka agakwata ku nzirukanya y'ettaka, nga mu kino akkiriza nti okugonjoola emirembe gyonna egiri ku ttaka alina okusooka okuggyawo bwannannyini ku ttaka, ky'agamba nti kyakuyambako mu kutumbula enkulaakulana n'okumalawo enkaayana mu bitundu eby'enjawulo. Ebigambo bya Pulezidenti Museveni bizze bikatirizibwa obubaka obuva mu bakulembeze mu gavumenti ye n'okusingira ddala Minisita by'ettaka Judith Nabakooba n'omumyuka we Sam Mayanja kw'ossa Minisita Amawulire Chris Baryomunsi. Ng'ono ne Sabbiiti eno yavuddeyo n'ategeeza nga gavumenti bw'emaliridde okusuuza bannannyini ttaka ettaka lyabwe, ng'agamba nti girikoma okubeera mu mikono gy'abantu, girikoma okuzingamya enkulaakulana y'eggwanga. It is a problem with the Milo land tenure system occasioned by our colonial history. We are not blaming anybody, but we are saying as Ugandans, we should reflect on this and see how to secure the rights of people who are settled. Omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Major Kakoza Mutale gwe tubadde naye mu mboozi yaffe ey'akafubo asabye bannayuganda obutagendera ku bigambo bya Nabakooba ne Mayanja, kubanga ye Pulezidenti Museveni gw'amanyi tasobola kutwala ttaka ly'abantu. Tekuliko anasurvivinga lwaki kubanga legitimacy eyateekawo ekyo eri mu ndagaano y'olwenda. Endagaano y'olwenda ya buli muntu. Kati ate ogenda okukikola mbu otandike process eyo empaka zojja okufuna tezisobola zisonda gavumenti zisobola gavumenti. Kakoza Mutale agamba nti okuggyawo ettaka lya Mayiro si kyekitu kyokera obukezi n'oyogerako mu mawulire, wabula ensonga nkulu eyinza n'okusaanyaawo eggwanga. Kankuwulire lwaki ne bannayuganda ndowooza amapuliza kabakitegeere lwaki tosobola kuwera Mayiro ano ne muteewera. Bw'oba okkiriza nti ettaka ly'Entebbe, Masaka, Mubende, Njeru, Kampala yenna yafunibwa mu ndagaano ya Lwenda mu section 15. Eyo ekiyitawo legitimacy kwebyo byonna ya ndagaano ya Lwenda. Kwasenga obuuza kati abantu ani yaguza gavumenti ya Uganda ettaka ku State House? Ani yaguza gavumenti ya Uganda ettaka ku Uganda Parliament? Ani yaguza gavumenti ya Uganda ettaka kuliko Mulago Hospital? Ani yaguza ettaka kuliko Uganda Entebbe Airport? Nebya. Pono bibuuza kalugambe ani yaguza ettaka abaleero okuli leero wali n'olwaleero kwetudde n'ekyapa kyabana kyali kya Sapolo Kagwa. Kakati bwonna obala Mayiro kitegeeza nti ettaka lyolina tulina obuzibu kubanga ettaka liwalifuna mu Mayiro system. Ono era wakanyiza kyayise eŋŋambo ezibungesibwa Minisita Judith Nabakooba n'omumyuka we Sam Mayanja abagamba nti obwannannyini ku ttaka bulemesezza enkulaakulana n'abawagabuwa bageraageranye enkulaakulana eri mu Buganda ewali ettaka lya Mayiro n'ebitundu gye batakozesa nkola eno. Makerere ettaka yagijja yaligula kwani Makerere University. Mukono University lyawo lyasa ettaka lya Mayiro. Balina ebyapa bya Mayiro. Ebibuga nga Masaka, Ntebbe, Njeru byayingira mu ndagaano ya 19. Therefore bw'omala gagitezanyise ogamba tobawera Mayiro landi olina kubeera ndagaano ya Lwenda. Major Kakoza Mutale agamba nti okuddizibwawo kwa Mayiro tekwali kusalawo kwa muntu omu ng'abasinga be bakyewaaniramu, wabula kyava mu kusalawo kw'abantu b'omu Buganda abawa ebirowoozo byabwe eri ababaka mu lukiiko olw'abagassemateeka w'eggwanga bazzeewo enkola eno, nga n'olwekyo kikyama abantu abataasaba kubeera na nkola Mayiro mu bitundu byabwe okwagala okugijjako abagisaba. Abantu bawa ebirowoozo era bwebiri abaagala Mayiro neewagirwa eddewo. Naffe abaali mu bukulembeze ekiseera ekyo ate nsana kiwakanya kuba kyayisira mu Constitutional Assembly. Kyekimu ku bintu bannayuganda bye baadoptinga nga batudde wamu kimali system eddewo. Tyezzibwawo omuntu omu konogamba nti gundi yagizaawo. Wabula olukiiko olwayisa constitution empya lwagamba nti ne Mayiro system erewo. So tulina land tenure system eya Mayiro eya liizi n'ebirala. So ekyo tikiriko muntu omu nti why did you do this? No. Bannayuganda bakkiriza bazzeewo mu Mayiro.
Mutale agamba tikikwasa ennaku okulaba ng'eggwanga ku bizibu ebingi birina akadde kano omuli obwavu ebyefuna ebiri mu katyabaga ssenyiga korona n'ebirala naye ng'akadde kano abaali bikozeeko bali mu kukayanira ttaka lya mayiro kyagamba nti kyakwongera okuzza eggwanga emabega. Omwana ono yali ayimba Diplock Segawa yagamba nti yayimba oluyimba luga nti tulivaayo ddi. Yabuuza akabuuza anagamba Diplock yabuuza tulivaayo ddi eyo. Ono ategeezezza nti abakulu mu gavumenti ke batandise okuvaayo ne balaga obumalirivu ku nsonga eno kyekiseera abaka palamenti ava mu Buganda nabo basitukiremu bakunga abantu baabwe baveyo balwanirira ebyabwe. Buganda erina abaka 15 abantu 10 ne kituukawo ne babaawo nga tewali asobola kwogera mu palimenti bakola muki naye nowulira omusajja ogwo n'ayuugumya palimenti naye ng'aleese ekirowoozo. Waliwo abasajja baava ne bagamba homosexual yalina private bill nevaamu eggwanga nti likkiriziganya nakulya bisiyaga yali yasooka kyali kiyozeera mutwe ogwo n'agenda mu palimenti naye ekigambo ng'ekikulu ng'ekyo mu kibo ky'okugenda ne bagamba tukole ekirowoozo abantu 15 basaka emikono palimenti egenda okutuula. Wabula abaka bano ava mu Buganda Meja Kakoza Mutale abalabudde obutamala gabukira nsonga eno nga tebasose kwebuuza ku bakulu bekikwatako naddala bategere nnyo ensonga z'ettaka n'ebyobufuzi bya Uganda. Ababaka 15 abatudde baali bayise ba senior citizens ngazi Kakoza Mutale n'abalala abamanyi ku nsonga ne twegeya mukole emirimu tufune eddoboozi limu eddoboozi tulyogere tunyonyole. Mutale era asabye abantu ba Buganda obutalekera nsonga eno bakulembeze baabwe wabula nabo baveeyo beetabe mu butereevu mu kusalawo ekiddakira ettaka lyabwe. Semakokiro ne Jjunju Buganda bwonna babuwanguzanga mpiima. Akayimba kago kasiimi. Semakokiro ne Jjunju Buganda bwonna babuwanguzanga mpiima. Kakoza Mutale mu ngeri ey'enjawulo yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka obulungi bwawe eri eggwanga ku mukolo gw'amatikira ge agaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde n'asaba Bannayuganda okubutwala ng'ekikulu. Message yabadde very reconciliatory. Kigamba nga ezimba gamba nti nedda abantu ffenna tubeere bumu katubanga tuli wano tunonye emirembe tuleme kuleeta ntalo ate mu kwano nga nti the rest versus Buganda baleme kwogera abantu b'e Buganda mafuukule kibalina mugaso because ebijja okuba mu ekyo gwe bowulira aboogera kati olutalo olw'oluyita olweruwere terwali bweru wa Buganda lwali buki mu Buganda n'entalo ezisinga obungi zalezijjawo gavumenti bazirwanirawa mu Buganda nokiyadde agamba nti tubeere n'emirembe. Oweekitiibwa oyogedde ku nsonga nnyingi naye nga tumaliriza nsaba ompeeyo akagambo kamu ku sayidi zombi sayidi ey'Emmengo ne sayidi eya gavumenti. Wabaawo ebyokwegeya twegeye tuggyemu ekintu ate bo abo basobola n'okuntuma nembaako kyeŋŋamba ki omukulu ekyo kyembadde njagala tusobola tukole ffe ab'Emmengo kuba nange njiwa Emmengo nzikiririza mukiye Emmengo okiwulidde oba kibi oba kirungi naye kyekiriwo kyekyafa. Kakati Mmengo ogimaze ate akagambo ka gavumenti kalwa. Akakiiko kali akabamugemmere kaleeta ebirowoozo naye ebirowoozo ebimu byekaleeta ku ttaka birina okuleetebwa muki bwe tubanga tutinaba ku adoptinga palimenti naba ku adoptinga bamugemere report kiba kyakabi senga individually omuntu omu oba minisita oba n'abalala be bati bavaayo ne bakola pronouncements ezitalina legitimacy parliamentary legitimacy. Robert Nestre Kayongo, BBS Stefana Akisikika.